Emirimu gisanyadde ku nguudo ezeetoolodde Paalamenti Namungi w'abantu abakedde okwerekera ababaka baabwe abazze okutandika okulayira olunaku olwaleero. Kyokka ababaka abamu bemulugunyiza olw'okuba abantu abatono okuwerekera ate nga bandyagadde okuleeta abantu abawerako okuwanika ebbango. Abamu ku babaka abazze okulayira bajjidde mu mmotoka z'oyinza okuyita ensajja era nga zitese bangi nga bawuniikiridde. Emisono gyabo abazze okulayira n'abawerekedde giyitiridde okunyuma nga bamu basazeewo okwambala kkala ez'ebibiina eby'enjawulo, abalala engoye z'obuwangwa nga ne gomesi n'amaliba mu bitwalidde, ate abalala bayingiddewo n'ebyoya by'oku mitwe. Omubaka Muhammad Ismail yayiseemu okukiikirira b'e Kotido asazeewo okubeera gumite bw'ayengeddewo ne bakyala be bombi era nga bazze bambadde ebifaanagana. Yes, I've come with my family members, my children and my wives and also my elder brother, of course, to witness the grace of God. Abamu ku babaka abambadde emisono egy'ebbeeyi era egisinze okukyamula abalabi y'abadde sipiika wa Paalamenti y'omulundi ogw'e11 Anita Among era ng'ono atuukidde emizira nga tasoose na kutuula wabula asuuse kwetooloola ekidaala nga babuuza ku buli mubaka abadde aze. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.